Martin Kabale Mugonzi. Wansuza Mutebe Basebo ne Banyabo. Abeka Mwane Sebali batya. Amina. Omukama Katonda bakuume nga balamu. Paka wetunaddayo ewaka. Katika twatambuze bulungi nga tuddayo ewaka. Wanti kamera tajja kusula watalina okubeerawo. Tebisobola kutambula nga bw'oyagala. Ensalo tugiyitamu bwe tutyo. Tebiyinza kutambula nga bwe twagala lubeerera. Mbadde manyi sigenda kusangawo omuntu n'omu kubanga bangambye waliwo omuzindaalo gwayise ekiro nga gugenda kugamba abantu nti sigenda kubeerawo. Naye obulamu bwe butyo n'ensi ekola etya bwetyo. Mukama Katonda mulungi nti we muli lwakuba nkeereye naye mbadde nyina okukeerewa kuba tubadde tukyali bato. Amiina. Ndetedde enkoko yange wali mugimpe nga tennasumalira. Olutalo olutandikira wano ne mugizaayo. Sooka mugireete. Yanguwa maama nsanyusa okulaba. Kimu letera gomesi zange akuwa bw'owa. Neeyanziza neeyanzege maama kangitume erinnya. Musajja nkazi. Musajja.
Abakyala muli bazibu omwami bw'ayavuwala olwo otandika okufuna emize. Ne mugamba nze ndi mukazi mu nnaku mmange yankuza ngamba toyendanga nkukuliza mbonaku toyendanga. Naye maama wange teyafunako musajja mulala yenna nga ndaba kuba yamala n'akoma. Nenzija nensingana mulongo nasulawo naye mu bantu bonna nakwata ennamba yali ya 7. Maama mulongo yawandika buwandiisi kit neŋŋenda gye yaŋŋamba nemmalayo era ne banzijanjaba tekyadda era kyawona. Mami Saala nalunda enkoge eyo nze nfiirwa ne waba bamperesezza eyange gyengabanye eggunju ligirya. Ne nagamba nga neŋŋamba nti enkoge eyo ya mulongo sirina ssente zammuwa. Naye enkoge eyo ya mulongo agiwutemusu era enkoge gitumye mukyala Antoni. Ebyo byeŋŋamba bijejjayo, ebyo byeŋŋamba abantu nti ku ssimu nnyina ebintu byesi balesa embuzi. Eno yali yaki kamala okunayo enkoko neyanziza nnyo maama banaye mwebale kwetika. Eno enkoko bagitumye soda w'abakyala, eno bagitumye mukyala Antoni.